Kiwanuka gumulabao namuganda wange Fred Simba gumulabao namuganda wange Nabukera gumulabao namuganda bakabulu bamukasa gumulabao namuganda wange Kona gumulabao nabalala bangi nnyo bigambo bitonotono sigenda kwetolola nnyo okuba ekyokukola mukimanyi nekyetuliko mukimanyi zesiri masokamba nga bonna byabufuzi siri masokamba nga politician kuba siri politician nabagamba dde sendi wano ku mission gye bayita mission to freedom ndiwano ku mission gye bayita batya nga bagita mission to freedom Katonda atuwa mulimu gumu gwa kujjako Museveni kutaasa bannayuganda era manyi mwenna bali eyo ebibaluma bye bimu bye bituluma era omuntu atunyigiriza okumala emyaka 35 gwe twagala okujjako ate nga tugenda kumujjako Tiagasi muluje Twitter. Kati tuina musango. Muze mulaba nga batulemesa okwogera ku radio ne ku TV. Yagala babuuza mwali olabyeko presidential candidate gwe bagamba gwe tojja kuyita ku main road. Okuva olwe nalangirira nti ngenda kwesiba okuba president Museveni yatya. Kibagamba kibateekawo n'ekkomera litambula lingoberera baliyita mobile prison nga Museveni bw'atambula ne toilet ye zitambula n'ekkomera lyange naye byonna wakati mu byonna yagala okubebaza olw'obutabeera na kutya webala okubeera bagumu Museveni akimanyi talina kyazzaako kirala baffe abasuka emitwalo 50 n'okutta baganda baffe n'okutta abaana bato olunaku lwajja yabadde ku TV ng'akakasa nti yalagira amagye gakuba amasasi abantu abatalina muligo batalina musango temwamulidde tuwuliziganye naye nga mu mateeka omulimu gwa polisi kukuuma abantu n'ebyabwe mu mateeka omulimu gw'amagye gwe kukuuma eggwanga n'okulwanyisa abalabe b'eggwanga kati Museveni alinga agamba ye Uganda mwe bannayuganda muli balabe ba Uganda yagala okubatuusaako amawulire baganda bange nti eri Museveni gyawunye nga sinaba nakweyongerayo njagala maze obeebaza olw'obutatya njagala okubongeramu ekikuli okubongeramu lo temubeera na kuki kati tugenda mu kulonda ze neesimbyewo okubeera pulezidenti wa Uganda lwaki neesimbyewo okusookera ddala Museveni amaze ebbanga nga tukiina ng'atunyooma ng'atugamba nti si mukozi waffe njagala bategeeza omulundi ogusoose mu byafaayo bya Uganda mugenda kufuna pulezidenti nga mukozi wammwe nga mwe babosi mugenda kufuna pulezidenti nga kyali wammwe mugenda kufuna pulezidenti ng'abagondera nga kyemwagala kyekiyita sigenda kwogera ku bizibu bingi bye tulina mwena mubimanyi singa omulundi ogusoose oba gwokubiri oba ogw'ekumi okujja wano nakifuma wano nakifuma walinga waffe mumanyi mwe munkuzizza mwe munsondedde sente zammwe ze muguze mu booda ze mujje mu capati ne mujja okulaba ebivvulu naye kati nkomyewo singa mukubi walaga
nti abasinga obungi wano mwafuuka baddu ku ttaka lyammwe. Manyi bulungi nnyo bazze baŋŋamba nti muka Museveni ettaka eno lyeno yalifuula lirye. Abantu b'Ekabulo, ab'Ekakinzi, ab'Nakukuba n'ebyalo bingi nnyo bazze babisengula ku ttaka lyabwe. Bano abasajja ffe twabaleeta wano mwana era tusobola bagoba. Kale njagala bategeeza tulina omukisa ogutayinaayina. Museveni abadde ng'akozesa bukodyo bwa kutwawulayawula basobola kututuma kutusiga ekifaananyi nti tuli bakozi ba fujjo nga banoonya otukolako effujjo. Bamanyi olutusindikamu abayaayi bakole effujjo basobole okuvumaganya erinnya lyaffe. Olumu babambaza na t-shirt zaffe. Nimwe abantu ba bulijjo abo abayaayi mumanyi ekyobakolera temukimanyi. Njagala okutegeeza abo abayaayi be bakozesa otussaamu bono n'ekifaananyi kyaffe kubanga be baba obusente obutono batufuule batukuume nga tuli baddu. Mmwe abantu ba bulijjo bamanyi ekyobakolera mwebeereremu. Ekyokubiri, Museveni akozesa enjogera ey'obusosoze mu mawanga. Ayawulayawula abantu naye nga Museveni musosoze namba emu. Museveni okumanya musosoze nze ntambudde Uganda yonna naye nga buli RPC buli DPC buli komanda wa polisi ng'afaanagana ne munne bava mu kitundu kyekimu. Ng'abasirikale abasinga tebaagala kutta bantu, tebaagala kuba bantu. Kyobola bambadde nga bagamba nti abasirikale mwana ze mwe mufuna pulezidenti ngenda bongeza omusaala. Nabo balina ennaku nabo babonabona naye bwe tunabongeza omusaala bajja kuba balina okukolera ku mateeka, bajja kuba balina okuba bannayuganda ekitiibwa. Olw'ensonga eyo njagala namwe okubakuukutira temusosola mu mawanga nga Museveni, temubeera basosoze nga Museveni. Kuno mugigi gwaffe twesanga tuli wamu, oba oli Mukyoli, oba oli Munyankole, oba oli Muganda, oba oli Muteeso, ffenna tulina ebituluma bye bimu. Tulina n'ebirumirirwa bye biki? N'olw'ensonga eyo baganda bange tugenda mu kulonda mbakunga abantu b'e Nakifuma muveeyo mu bungi mulonde. Muveeyo mu bungi mukole ki? Ate bwe mumala okulonda temovaawo. Museveni yalooza tiwaddayo abantu 2-3 ne tutya tetwaddala Afia. Okujjako okufa obubi kuba buli kye tulina bakitwala. Kati eida agenda tulekera eddembe lyaffe kale oba asobola tutta tumalewo. Nekino kakibawulire abo abasirikale bali 6,000 mu Uganda yonna bali 4,000 tetuli bannayuganda 45,000,000. Ulira era y'ensonga lwaki Museveni atidde kuba wano wetwogerera wano guno omulembe gwa njawulo twogera wano naye twogera n'ensi yonna. BBC etulaba ssaawa zino, CNN etulaba ssaawa zino, ensi yonna etulaba ssaawa zino. Era bonna bakanudde amaaso balinda Nakyemalira afugidde abantu emyaka 35 kiki kyazzaako. Njagala bategeeza eyo y'ensonga lwaki Museveni yabadde ku tivijjo ng'atagala. Museveni yagambye basobola yakkiriza nti yasindika abasirikale ne batta bannayuganda abo. Nabadde Luweero
nga njogera n'omukyala ne baawe benkana nange balina omwana waabwe yattiddwa muto ku mwana wange omwana yabadde wa myaka 14 DPC weruweero omwami gwe bayita Tukundane eyamukuba amasasi n'amutta kakati Museveni ulira Museveni yabadde ku TV jo ng'atagala nti nno agenda kusasula abantu be battiridde abantu baabwe abantu b'enakifuma kambabuuze omuntu ayinza kuwa sente mmeka n'akuttira omwana wo oluvannyuma n'okutta bannayuganda abasukka 5,000 mu Luweero njagala oyo muzeeyi ampulire bulungi nnyo muzeeyi Museveni ffe tetukutya